wa kooti enkulu ewozesa emisango gya Nnagomola Alice Komuhangi Kawuka yasalira Christopher Okello Nyumu ekibonerezo ekyokuwanikibwa kalaba oluvannyuma lw'okusingisibwa emisango 4 egy'okutta abaana 4 mu kifo ekirabirira abaana ki Ale Childhood Development Center ekisangibwa Eggaba. Omulamuzi Alice Komuhangi Kawuka yawa Okello ekibonerezo kya kuwanikibwa ku kalaba oluvannyuma lw'okumusingisa omusango gw'okutta abaana okwali Ajeni Loti Keisha, Eteku Gideon, Ignatius Seruyange ne Rayani Odeke. I have found no reason why I should not sentence Mr. Okello with the maximum sentence. I hereby sentence him to suffer death for the murder of Eteku Gideon in count 1, Keisha Ajeni Loti 14 in count 2, Seruyange Ignatius in count 3, and Odeke Ryan in count 4 in a manner authorized by law. Wabula mu kumuwa ekibonerezo kino yamujjukiza ku ddembe eri muweebwa ssemateeka okujulira singa abatamatidde na nsala ya kkooti mu bbanga lya nnaku 14 zokka. Mr. Okello, you have a right of appeal. You have a right of appeal against the conviction of this court, both the conviction and the sentence. This you should do within 14 days. Kati olwaleero tutuukiridde munnamateeka Humphrey Tumwesigye okutangaza ku kibonerezo kino ekya kalaba n'engeri gye kiyinza okusibwa mu nkola. Naye nti Supreme Court yajjako death penalty. Death penalty has never been declared unconstitutional. But mandatory death penalty is what was declared unconstitutional. Edanga omulamuzi omusango gw'okutta bwe gukumega nga teri kibonerezo kirala kyasobola kuwa wabula nga akuwa kuteeka kuki ku kalaba ekyo kyali mandatory. Naye Supreme Court negamba nti mandatory death sentence is unconstitutional. So Okello okuweebwa ekibonerezo ky'okukalaba teriteeka omulamuzi lyeyamenye kubanga ekibonerezo ky'okukalaba kikyaliwo. Munnamateeka Tumwesigye ategeezezza nti newankubadde Okello yaweereddwa ekibonerezo ekya kalaba emitendera gikyali mingi egirina okusooka okugobererwa nga tannaba kuwanikibwa. Ate Abannayuganda bave mu kugamba nti lwakuba Okello bamuwadde sentence y'okumuteeka ku kalaba nti bagenda kumutanja. Nedda, wakyaliwo process endala gy'olina okuyitamu nga Okello tanateebwa kuki tanateebwa ku kalaba because etteeka lyaba nti omuntu bw'omuteeka ku kalaba n'ajulira aba alina olukusa okujulira kugenda mu court of appeal ajulira agende ne mu Supreme Court. Munnamateeka ono era ategeezezza nti ekibonerezo kino kiyinza n'okusazibwamu singa Okello anaajulira mu kkooti eza waggulu. Agende mu Court of Appeal, bw'ava mu Court of Appeal ayongere ne mu Supreme Court. Ddembe ly'okujulira. Naye bw'aba atalikozeseza teri agenda mu talasobola kumukaka nti kozesa eddembe ly'okukola ki ery'okujulira. Wabula eddembe lye ery'okujulira likyaliwo, asobola okujulira oba Court of Appeal ekibonerezo kya kalaba n'ekimuggyako oba Supreme Court n'ekola ki n'ekimuggyako. Ono era ategeezezza nti okuwanika omuntu yenna ku kalaba omukulembeze w'eggwanga amala kussa mukono ku kiwandiiko ekikakasa nti naye akkiriza. Supreme Court bw'ekikonfaminga, then it's the head of state to sign the death warrant. President Museveni yokka yalina okusayininga eyo death warrant. So Museveni nga tanasayininga eyo death warrant teri muntu n'omu asobola kutta Mr. Okello. So process eyo ekyaliyo, waliwo process gye balina okugenda mu maaso, ate ne process eyo tesobola kutandika mpaka ng'ennaku z'omwezi 14 zalina okujulira ziweddeko. Ono era ategeezezza nti ekibonerezo kino si kya bulijjo nti singa Okello awanikibwa ku kalaba ajja kuba yasoose mu bbanga ery'emyaka 20. Ndowooza kuva Susan Kigula omusango bwe gwaggwa ndowooza gwa 2005 or 2006 around there, I think no Ugandan has been given a death penalty. I don't remember of any if it's there, but I don't think there is any person who has been given a death penalty. Okello may be or not, but to the best of my collection, he may be the only person who has been given a death penalty after the decision of Susan Kigula. Munnamateeka Humphrey Tumwesigye era atangaazizza ku bbaga ery'obwetengereze eryaleetebwa mu Paalamenti nga kati riri ku mutendero gw'okubaganya ebirowoozo okuva mu bitongole n'abantu abatali bamu. Omuntu eyagezaako okuleeta bbiiri eyo kanjogere bwe nti maybe ya papa nnyo
Yes, this country needs sovereignty, but sovereignty cannot be to affect the country itself. Bila yobotsomanga bweri ne president w'eggwanga asobera okubeera ebweru w'eggwanga etteeka eryo ne limukwata. Kubanga bw'alinnya ennyonyi n'agenda ebweru, according to the definition of that bill of a foreigner, ne president w'eggwanga aba afuuse foreigner. So kyakolera eyo gyali etteeka eryo limukwata. Etteeka eryo basooke balijjeyo balyetegereze bulungi. Annette Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindilire.